أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنبياء. الله سبحانه وتعالى مسورين أبتغي زانغا غامبا اقترب للناس حسابهم kusemberedde eri abantu okubalibwa kwabwe wahum fi ghaflatin naye nga balabika bakyali mu bugayaavu obuyitirivu mu'ridun nga beesuuliddeyo ogwannaggamba ku ebyo nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam byabasomesa nti bajja kubalibwa olunaku lw'enkya ne babeera nga tebataddeyo buvunaanyizibwa kubeera nga balukolerera. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ما يأتيهم من ذكر tewali kibajjira kyonna kyonna nga kyakubuulirira mu Qur'ani eno min rabbihim nga kiva eri Allah subhanahu wa ta'ala omulezi waabwe muhdathin nga kipya tebatera kukiwulira oba tebakiwulirangako illa okujjako istama'uhu bakiwuliriza nga kibadde kibasomeddwa wahum yal'abun nga nabo bali mu kuzannya nga tebakitwala nga nsonga nti kintu kikulu gamba ng'okubagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala ali omu baleke okusinza ebirala ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo kimu ku bye bawulira nga kibazitoowerera okuddira bakatonda baabwe 306 abali ku Kaaba okubayita nti bonna tebalina mugaso wabula basinze Allah subhanahu wa ta'ala omu. Ekintu kyonna ekiba kibajjidde nga kipya mu Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ng'akibaleetedde bakiwuliriza nga bali mu muzannyo tebali serious. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. لاهية قلوبهم emitima gyabwe giri mu bugayaavu obw'ekika ekya waggulu. wa asarru najwa abantu abo boogera ekyama nga bali mu bukuukulu bwabwe eyo bokka na bokka. alladhina zalamu abo abalyaza amaanyi b'amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala nga boogera ebigambo bino nga bali mu bukuukulu bwabwe eyo bokka na bokka. hal hadha abaffe ono nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tali kyabuvunaanyizibwa illa okujjako basharun mislukum fetulaba muntu abafaanana talina nkizo kummwe nti Allah subhanahu wa ta'ala amussizzaako amateeka. afata'tuuna sihra abangi musazeewo okugenda awali eddogo lya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antum tubsiruun nga nammwe muyina amaaso agalaba. babeera eyo mu bukuukulu bwabwe gye banywera ne babeera nga bagamba bannaabwe nti Muhammadi si nabbi wa Allah ne Qur'ani gyaleese si kitabo kya Allah wabula ye kennyini mulogo ne Qur'ani gyaleese eddogo. situlowooza nti omuntu alina amagezi ayinza okubeera ng'agoberera eddogo ng'ate atunula era alaba. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. قال ربي الله سبحانه وتعالى تنميزانغا تغامبا ti nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam abaddamu nti Allah wange mulezi wange ya'lamu alqawla fi as-samaa'i wal ard amanye ebigambo ebyogerebwa mu ggulu era amanye ebigambo ebyogerebwa wano mu nsi ebirungi n'ebibi. wa huwa as-sami'u al-alim Allah muwulizi awulira ennyo ate omumanyi ennyo byonna bimwogera aba abiwulira era ng'abimanyi. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. بل سيكyo kyokka nti baliyita ddogo. قالوا bagamba n'okugamba nga bali eyo mu birabo byabwe gye banywera. adghaathu ahlaamin ezo ndogojano zaatulo. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza ng'agamba nti bwe babeera mu byama byabwe eyo bagamba Qur'ani kulogojjana nabbi sallallahu alaihi wasallam kwabanyumiza ng'omuntu bw'alogojjana n'endooto z'otulo.
Allah subhanahu wa ta'ala tugamba bal wabula sekyo kyokka kye bagamba nti ezo ndogojjano za birooto wabula ate balla bagamba nti iftaraahu ebigambo ayiya biyiye. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ate sekyo kyokka bwe babeera nga bali eyo nga bali mu byama byabwe banyumya. Abamu bagamba bal huwa sha'irun sekyo kyokka. Abamu bamuyita nti musajja mutontomi ku byayogera. Falyatina biayatin nga bagamba nti kale oba si mutontomi oba si muntu ayiye ebiyiye oba si ndogojjano za birooto oba si kubeera nti ddogo nga bwe babeera babigamba bagamba nti atuleetereyo ekyamagero kama urusila al awwalun nga banne abaatumibwa okusooka bwe baakolanga ne baleeta ebyamagero ebikakasa obwannabbi bwabwe okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala yabanga abatumye. ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti ma amanati qablahum tebakkiriza mu bukakafu bw'okukkiriza abaabasookawo yadde ng'ebyamagiro byajjanga min qaryatin ebyalo bingi nnyo ahlaknaha bye twazikiriza awamu n'okubeera nti byasabanga bannabbi baabyo ebyamagero era ne babireeta ate era ne bagaana okukkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nammwe musaba ebyamagero nga mubisaba nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam abireete afahum yu'minun balowooza bo bajja kukkiriza ne boonooba baleetedde ebyamagero bimaana nti bekijja kusoboka kubeera nti bakkiriza ne boonooba baleetedde ebyamagero ebifaana bitya kubanga n'abaakulembera baasaba ebyamagero naye era enkomerero ya byonna tebakkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala n'abazikiriza ng'alinga abategeeza abakaffiri b'omu Makka nti nammwe kye musabye kyasabwa dda era bwe kyajja bannammwe tebakkiriza era nammwe temujja kukkiriza mujja kugamba nti era ddogo. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما أرسلنا قبلك استتما نقول بريبريو النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا كجاك رجالا تواتما نقال سجانا تبجى مبانتو قابو بنيني nuhi ilayhim nituteeka obubaka bwaffe gye bali ne tubeera nga tubatumye bagende batiisa abantu abo mwe babeera. fasalu ahla dhikri buuza ku balina ebitabo ebyakulembera bakubuulire. in kuntum la ta'lamun mugende mubuuze. fasalu ahla dhikri mugende mubuuze abalina ebitabo ebyakulembera ng'ettawuleeti n'enjiiri n'ebirala. in kuntum la ta'lamun ekyo bwe mba nga temukimanyi nti bulijjo Allah yajjanga mu bantu n'ajjamu abasajja n'abatuma eri basajja bannaabwe n'abakyala b'omulembe ogwo nga be bannabbi baabwe babeere nga babatiisa babeere nga babawa amawulire ag'essanyu singa abanaabeera abakkiriza. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. وما جعلناهم جسدا tetwafuula bannabbi abaasookawo tetwabafuula oba tetwabatonda na mibiri emibiri egyo egirabika nti tegyali nga tegirya mmere ng'egy'abantu abalala tijali nga tijirya ng'egy'abamalayika. Allah kyagamba nti wama ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama tetwabatondanga mu bibiri gyabo abamalayika abatalya mmere bamalayika abatanywa mazzi wabula baatondebwanga bannabbi mu mibiri egifaanagana egy'abantu be tubatumyemu. wama kanu khalidin era tebaalinga baakuwangaala butafa baalinga balya mmere ate era baalinga baakufa bajjanga nga bawangaalira mu bantu baabwe ne babeera nga batambula mu butale ne babeera nga bagula ebyokulya nga balya ng'abalala ate essaawa yaabwe yabanga efudde etuuse ey'okufa baafanga ng'abantu abalala be bafa. kale tekibeewunyisa okubeera nti nno ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alina omubiri nga mmwe era alyanga mmwe era ajja kufa nga mmwe bwe mujja okufa. ekyo tekimuggyako kubeera nti nabbi wa Allah. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. ثم oluvannyuma صدقناهم الوعد twabakakasanga endagaano zaffe ne tuzituukiriza ze twabalaganyanga nti tujja kuwonya abakkiriza tuzikirize abataali nga bakkiriza. njainahum twawonyanga abannabbi baffe waman nashaa'u nabo be twabanga twagadde mu bakkiriza abaabagobereranga. wa ahlakna almusrifiina ne tuzikiriza abo abaalinga aboonoonyi abaayitanga bwe bandikomye mu bwonoonyi. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون.
Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti laqad anzalna ilaykum kitaban tussizza gye mulimu abantu b'omu Makka ekitabo kino Qur'ani fihi dhikrukum nga mwe muli okubabuulirira kwammwe ayagala okwebuulirira ajja kwebuulirira n'ebyo ebiri mu Qur'ani bimumala okubeera nti Allah ajja kumusiima afala taqiluuna abange temulina magezi kutegeera nti Qur'ani ddala mwe muli ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala mugoberere. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. وكم قصمنا من قرية ebyalo bimeka bye tuzikiriza. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ebyalo bimeka oba ebibuga bimeka bye tuzikiriza okuva emabega eyo kanat zalimatan ebirabika nti byali biryaz'amaanyi ku mateeka ga Allah wa ansha'na nituteekawo ate ba'daha oluvannyuma lwabyo okuzikirira qawman akharin tubissaamu abantu abalala nga bali bamaze okuvaawo. ebyalo bingi nnyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yazikiriza, ebimu yabitubuulira ebimu teyabitubuulira. oluvannyuma lw'okubizikiriza yassangawo abalala. Allah subhanahu wa ta'ala asobola okukola kyekimu ku mmwe ab'omulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam byomunaaba muganye okubeera nga mumukkiriza asobola okubajjawo nga bwe yakolanga abo ababasookawo. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. فلما أحسوا بأسنا bwe baamalanga okuwulira nti obusungu bwaffe n'ebibonerezo byaffe bimaze okuyingirawo idha hum minha yarkudun bagendanga okwesanga nga beetaaga okudduka okubeera nga bawona ebibonerezo byaffe naye oluusi tekyasobokanga okubeera nti babisumatuka. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti la tarkudu temudduka bibonerezo byaffe oluvannyuma lw'okubeera nti tunyiize twetamiddwa obujeemu bwammwe. warji'u muddeeyo ila ma utriftum fihi obulamu bwe mubadde mulimu nga mutibanga bubajeemesa amateeka ga Allah nga temugalabawo. wamasakinukum muddeeyo mu mayumba gammwe mu bisulo byammwe bwe mubaddemu nga mweyagala nga mumenya amateeka ga Allah. la'allakum tus'aluuna ate ekiseera kyonna mugenda kubuuzibwa nsonga ki yabaleetera okubeera bakiwagi. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. qaalu baayogeranga nga bagamba nga balajana nga tumaze okubatuusaako akazito k'ekibonerezo kyaffe ya wailana woowe zitusanze inna kunna zalimin mu butuufu tubadde bantu balyaz'amaanyi obutagondera amateeka ga Allah. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. فما زالت تلك دعواهم tekwalekanga y'okubeeranga okwo kwe kulaajana kwabwe okukaaba woowe yaye hatta okutuusa ja'alnahum bwe twabafuula nga hasidan ng'ennimiro enkungule nga babadde bagudde eri ddala nga bagudde ng'essanja essuule mu lusuku ng'omaze okubeera nti oliganyulwamu khamidin nga tebakyalimu nakasamba bonna bafuuse emirambo egigaŋŋalamye egigudde eri Allah subhanahu wa ta'ala ng'abazikiriza n'obusungu bwe olw'obujeemu bwabwe. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وما خلقنا السماء والأرض twatonda eggulu n'ensi wama bainahuma n'ebiri wakati w'ebibiri ebyo laibin titwali tunoonya kubeera nga tulizannya buzannyi. tetwabikola nti twali twagala kuzannya, twabikola nga waliwo ensonga eyali enkulu ennyo okubeera nga biweereza omuntu ate omuntu abeere ng'ategeera Allah era abeere ng'amusinza Allah nga talina bwetaavu eri muntu wabula ng'omuntu yalina obwetaavu eri Allah. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. لو أردنا singa twali twetaaze an nattakhidha lahwan okuteekawo ebintu bye tuyinza okwegayaalizaako ng'abaana n'abakyala latakhadhnaahu min ladunna twali byekoledde eno gye tuli ne tubeera nga tetubikola mu mmwe in kunna fa'ilin singa twali baakukikola. Allah subhanahu wa ta'ala agamba singa nali njagadde okuteekawo omukyala n'omwana mbeere nga neegayaalizaako nga mmwe ku bulamu bw'ensi bwe mufaanana naalibadde nga eno gye ndi kimmala okubeera nga neetonderayo omuntu omukyala oba omwana naye saakikola era singa nali wakikola saali kikozemu mmwe ng'abantu. akakasa nti Allah
talina mwana ate talina mukyala. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بل wabula nakdhifu bilhaqi fetukanyuza amazima ne tugaleeteeyo ku nsi gabeerenga ala albatili gatuula wabadde obukyamu obubadde bubukadde mu nsi muno. Fayadmaguhu, Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti amazima ago gagenda okubuutikira obukyamu bubeerenga busaanawo. Faidha huwa zahikun, mujja kulaba nga bugenda buzimeera mpola obukyamu nga buggwawo mpola mpola. Walakum alwailu, naye mujja kubeera nga mukuba ebiwoobe mimma tasifuuna, okusinziira ku bye mugenda mulokompoka nabyo ku Allah bye mutategeera bulungi, nga mumuwaayiriza nti yazaala, nga mumuwaayiriza nti alina omukyala. Allah subhanahu wa ta'ala agamba amazima ngaleese gabeerenga gasaanyaawo obwo obukyamu bubadde mu nsi bwe mukiririzaamu, era mujja kulaba nga obukyamu bugenda busaanawo mpola mpola, naye abanaabulemerako mulinda ebiwoobe okusinziira ku ebyo mwogera ebitalina mutwe n'amagulu ku Allah subhanahu wa ta'ala. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. وما له من في السماوات والأرض. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti bibye byonna ebyo biri mu ggulu n'ebyo ebiri mu nsi buyinza bwe era biri mu kontrol ye. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. Abamalayika abali waali Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza nti tebeekuluntaliza ddala ku bintu ebikwatagana n'okumusinza. Wala yastashiruuna, ate abantu bamalayika abo bwe babeera nga bali mu kusinza Allah tebalaga nti bazitoowererwa, wabula balaga nti buli kye babagambye oba kye babagamba okukola bakikola n'okwagala, awamu n'okubeera nti nno tebawuliramu buzito bonna mu ekyo kye bakola nga Allah subhanahu wa ta'ala gwe basinza. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يسبحون الليل, batendereza katonda waabwe obudde obw'ekiro, wannahara n'emisana, la yafturun, tebakoowa, babeera nga bwe mulimu kuba tebalina kunoonya byakulya, tebalina kunoonya byakunywa, tebawasa, tebafa. Allah subhanahu wa ta'ala agamba tebakoowa ku mulimu gwe yabatonderako ogw'okumusinza ekiro n'emisana, babeera ku mulimu ogwo mu ngeri y'obutakoowa nga bamutendereza gwe bwogaana okubeera nti omutenderezo baweeryazaamaanyiza wekka kuba abamutendereza bangi. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. Am nandisi ittakhadhu, abantu abo basazeewo okweteerawo alihatan, bakatonda min al ardi, nga bakatonda abo babeeteerawo wano mu nsi babeere nga be bamala ebizibu byabwe. Hum yunshirun, nga bakakasa nti bakatonda abo be balina obuyinza n'obusobozi obujja okubawa obulamu oluvannyuma lw'okufa. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. Allah subhanahu wa ta'ala agamba law kana fihima alihatun illa Allah, singa mu ggulu n'ensi mwalimu bakatonda abalala nga si katonda Allah omu, lafasadata, eggulu n'ensi byalyonoonese, n'olaba nga tebiri ku programu oba tebiri ku nteekateeka nnungi kuba baali badde nga buli kaseera bakayagana. Fasubhanallah, Allah erinnya lye litukuzibwe, rabbil arshi, nnyini arshi ye namulonde ey'ekitiibwa, amma yasifuuna, okwawukanako n'ebyo abantu abatategeera bye bagenda bamulombojja nabyo, bye bagenda balombojja ku Allah subhanahu wa ta'ala ebitalina mutwe n'amagulu, nga bagamba nti ali bw'ati ng'ate yaagaana nti si waali. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل عما يفعل, Allah tabuuzibwa ku byakola nti lwaki akoze bw'atyo. Wahum yus'aluuna, ate abantu bajja kubuuzibwa nti lwaki beeyisanga bwe batyo. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. أم اتخذوا من دونه آلهة, nandi kibateekawo atali Allah bakatonda abalala. Kul, bagambe nti bwe muba nga mwakola bwe mutyo nga mulinayo bakatonda abalala bwe mwassawo bwe mulina okugondera atali Allah,
hatu burhanakum mutuleetera obujulizi bwammwe obulaga nti abo be basaanidde okusinzibwa kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ye aleeta obujulizi obumulaga nti yasaanidde okusinzibwa n'abannyonnyola nti nze yakola kino nze yatonda kino naye nammwe bwe mubanga mwinayo abalala be musinza mu nsi muno mutuleetereyo obujulizi obumatiza gyeddala be basaanye okusinzibwa hatha dhikru man ma'ya nze eno Qur'ani yembuulirira n'abo bendi nabo Allah subhanahu wa ta'ala agamba nabbi Muhammad nti Qur'ani yange yiino ebeera ng'embuulirira era ennuŋŋamya n'abo bendi nabo wa dhikru man qabli ate era nga Qur'ani omulamwa gweyogerako gwegwo ogwaluŋŋamya era gwe gwabuulirira abo abaatusookawo bannabbi n'abantu baabwe gwe mulamwa gwali la ilaha illa Allah kusinza Allah yekka kutamugattako kintu kirala bal aktharuhum la ya'lamuna alhaq bal wabula abasinga obungi amazima tebagamanyi fahum era abantu abo abatamanyi mazima mu'ridun boga bannyonnyola beesuulirayo gwa naggamba ne babeera nga tebagatwala nga nsonga nkulu وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وما أرسلنا من قبلك من رسول تتمانغا كورو بريرو والنبي محمد متمينا إلو كجاكو بتوابانغا تشكوزي نوحي إليه nga tusindiko bubaka bwaffe gyali nga tumugamba abantu annahu la ilaha illa ana nti teri asaanye kusinzibwa okujjako nze Allah fa'budun nze gwe mba musinza nzekka ye yalinga message y'abaakusooka ate era ye message gye tukugambye otwale eri abantu baleke okusinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala oba okusinza Allah nga bamugattako ekyo nakyo kikyamu وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون وقالوا abantu bagambanga ittakhadha arrahman waladan Allah musasizo yayina okusaasira okubuna kuno ku nsi ng'asaasira abamujemera n'abamugondera nti yazaala waladan omwana Allah subhanahu wa ta'ala akyesamba nti subhanahu ekyayawukana nakyo era atukuzibwe nakyo tekimusaanira bal wabula abo be muyita abaana bamalayika ibadun baddu be mukramuuna ab'ebitiibwa yabatonda okubeera nga bamuweereza لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون la yasbiqunahu bilqawli tebamukulembera mu kigambo nti basobola okukola ekyo kyatabagambye ne bakyetumiikiriza wahum bamalayika abo bi amrihi ku kiragiro kye ya'maluun kwe bakolera tebasobola kukola kintu kyatabagambye wabula kyabagambye ate ekyo kyo kye babeera nga bateeka mu nkola tebayinza kumujeemera يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون يعلم الله من ما بين أيديهم ebiri maaso gaabwe ebijja ku lunaku lw'enkomerero biriba bitya wama khalfahum n'ebiri emabega waabwe kuno ku nsi byonna bimanyi bulungi wala yashfa'una tebagenda kufuna mukisa guwolereza kitonde kyonna bamalayika illa okujjako liman irtada oyo gwali baataddeko okusima kwe n'amulonda abeere ng'awolereza wahum min khashiyatihi so nga ate bamalayika mu bikwatagana n'obuwulize bwabwe eri Allah n'okulaga okumutya mushfiqun balagira ddala nti bafaayo era batya okubeera nga banyiiza mukama waabwe tebaagala abalabe mu kantu konna kalaga nti nno ku kyabalagira si bawulize ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين ومن يقول omuntu singa agezaako okubeera mu bamalayika yenna ne yeesowolayo n'agamba katugeze minhum mu bamalayika nti inni ilahu nti nze katonda min dunihi atali Allah nga ibilisi bwe yagezaako okweyita nti ye katonda ne yeesowolayo n'abeera nga yeekiise mu bwakatonda bwa Allah naye Allah agamba nti singa mu bamalayika mubeeramu asobola ekyokugeza nti n'asobola okugamba nti ye katonda asinzibwa atali Allah Allah subhanahu wa ta'ala agamba fadhalika najzihi jahannam oyo tumusasula butereevu muliro jahannam kadhalika najzi zalimin bwekitira bwe tujja okusasula abali az'amaanyi ku nsi kuno abeeyita kye batali أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا
ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون أولم يرى الذين كفروا أبانتوا أبا بتكريزة بكربا أن السماوات والأرض أن تقولوا ننسر نرمو كانتا رتقا بيالكم بكواتغاني ونما سسانا غبيري ومبيبتي ففتقناهما ولفنما نتبيرا تبيابرزامو وجعلنا من الماء كل شيء حي نتبيرا tutondoku mu mazzi buli kintu kyonna ekirina obulamu afala yu'minuna abantu abo tebasobola kukkiriza bibagambibwa Allah subhanahu wa ta'ala abagambye nti eggulu n'ensi lumu byaliko namansasaana ne bibeera nga byekutte wamu ekiseera ne kituuka n'abeera nga abyabuluzaamu ensi n'esigala nga nseko ne lisigala nga ggulu Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti buli kiramu n'ekitonda nga nkijja mu mazzi afala yu'minuna abantu tebasobola kukkiriza bye tubagamba singa babadde balina okumanya baali badde bategeera obuyinza bwa Allah akola ebyo ebitakoleka oyo alina okusinzibwa وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا في الأرض رواسيا بتوامروا كبيرا twabuluzaamu wakati w'eggulu n'ensi ebyali bikwataganye ne tuteeka ku nsi yammwe ensozi ezirabika nti z'amaanyi ne zibeera nga zikutte ensi yammwe antamida bikum ereke okubayuuganya waja'alna fiha fijajan subla ne tuteeka mu nsi yammwe muno amakuba amagazi la'allahum yahtaduuna abantu basobole okubeera nga basobola okutuuka ku ebyo bye babeera baagala mu byenfuna yaabwe babeere nga batambula mu makuba amagazi nga banoonya ebyo biyinza okubeera nga biyimirizaawo obulamu bwabwe وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وجعلنا السماء تبتوامر ensi eyo ne tugenda tukola eggulu eryo sakafan nga kasolya mahfuban akakuumibwa obulungi bamalayika saani zireka okubeera nga zirinnya waggulu wahum an ayatiha mu'ridun so nga ate abatakkiriza kwebyo ebyamagero ebiri mu bwengula kuggulwawo wonna ng'enjuba n'entambula yaayo n'omwezi n'enkyukakyuka y'ekiro n'omusana n'ebirala byonna abatakkiriza ebyamagero ebyo babiyitako kuutwe ne babeera nga tebasobodde kwebuulirira nabyo era ne babeera nga beesuliddeyo gwa naggamba babirabanga bwe biteekwa okuba so tebatalikayo buvunaanyizibwa kufumiitiriza mu ngeri yaabyo engeri gye bitambulamu n'okuweereza omuntu وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وهو الذي الله خلق الليل والنهار يتتوندر ekiro n'atonda n'omusana والشمس والقمر n'atonda enjuba n'omwezi kullun nga buli kimu ku ebyo fi falakin kiri mu bwengulu eyo yasbahun buli kimu kiri mu bwengulu eyo gye kiwugira gye kibeera nga kitambulira nga kiseeyeeya mu ngeri etasobola kubeera nti kikoonagana n'ekirala buli kimu kiri ku nkola yaakyo Allah subhanahu wa ta'ala gye yakitonderamu okubeera nga kiwugira mu bbanga omwo nga kiseeyeeya awatali gamba nti luli kyagudde oba kyamukoseeko Allah buli kimu nga bwe twakisanga ne bakadde baffe bwe bakisanga n'abazzukulu n'abaana bwe balikisanga Allah subhanahu wa ta'ala asaana atenderezebwe وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون وما جعلنا لبشر tetuteekeranga w'omuntu yenna oba tetutondanga muntu yenna min qabliko okubereberyeru ogwe Muhammadi nga tonnajja tetukikolangako kwaba abaakusookawo lkhulda nti tumutonze tajja kubeera ng'ava ku nsi kuno nti afe tetutondangako muntu yenna nga tonnabeerawo Muhammadi n'oluvannyuma lw'okubeerawo okwo nti waliyo omuntu yatondebwa nti tajja kufa afa in mitta yemaawe gwe singa onooba ofudde Muhammadi fahumul khalidun bo bakakasa nti baakubeera kuno butafa nabo bajja kufa naawe ojja kufa ne bannabbi abaakusookawo twabatondanga bajja kufa nga naawe bwojja okufa ate n'abo abakuyeeyereza n'abakujooga nabo bajja kufa kubanga enkola yaffe egamba bw'eti كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون كل نفس بلينا وبابل مويقنا ذائقة الموت قجكم بكفا
wanabluukum bisharri walkhairi fitna tujjanga kubagezesa n'ebirungi n'ebibi nga bigezo byaffe bikemo byaffe tulabe nti ebibi bwe binajja munaasobola okubeera nga mugumiikiriza ne mufuna empeera z'obugumiikiriza oba ebirungi bwe munaabifuna muneebaza ne mufuna empeera z'okwebaza. Allah subhanahu wa ta'ala agamba tujja kubagezesa mu bulamu bw'ensi buno nga tuyita mu bigezo ebyo ebirungi nga tubibatuusaako tulabe oba muneebaza, ebibi nga tubibatuusaako ebibanyiiza tulabe oba munaagumiikiriza. Wa ilayna turja'una, ate gyeri gye tuli Allah subhanahu wa ta'ala yagamba gye mujja okudda tulabe abaagumiikiriza basasulwe, abeebaza nabo babeere nga basasulwa ku birungi byabwe bitwabawa. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugambye nti gye tuli gye mujja okudda olunaku lw'enkomerero. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا السِّنْغَ بَابَ بَكْتُنُولِدَّ ne bakulaba abatakkiriza abo ng'obaddoze we bali yattakhidhunaka illa huzwan tebakufuula wa buvunaanyizibwa okuggyako omuntu ow'okujjooga obujoozi okujerega n'okusekerera nga bwe bagamba bwebebuuza mu bibuuzo ebijerega. Hadha alladhi yono nno yadhkuru alihatakum ayogera olokoso ku bakatonda bammwe, ayogera ebitalina mutwe n'amagulu ku bakatonda bammwe be musinza mmwe abawarabu. Wahum bidhikri rrahmani hum kafirun, nga ddala ate bo mu kujjukira Allah omusaasizi Allah subhanahu wa ta'ala tebamujjukira okuggyako okumuwakanya obuwakanyi, naye ng'ate bo bakatonda baabwe babatwala ng'ensonga enkulu era ne bajerega n'ennabbi yono nno ayogera ku bakatonda bammwe ebitalina mutwe n'amagulu ebisongovu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ekyo bakyogera nga bali mu ngeri y'okuyisaamu amaaso, so ng'ate bwe bagamba okujjukira Allah omusaasizi ate oyo ye bamuwakanyiza ddala. خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ. خُلِقَ الْإِنسَانُ omuntu ono gw'olaba yatondebwa min ajalin nga mupakuse nnyo era papa. Sa'uriikum nja kubalaga temupapa ayaati ebyamagero byange fala tastajiluun saagala mubeere nga mupakuka, saagala mubeere nga musaba mangu ebyamagero byange okubajjira kuno ku nsi mubirabiko. Ebibonerezo bisobola okujja muleke kubyesabira nti singa ddala Muhammadi gw'oyogera ge mazima tuleetere ebibonerezo bikke bitukube. Allah subhanahu wa ta'ala agamba temupapa, nze enkola eyange tebaamu kupapa, yadde ng'omuntu yakolebwa mu kupapa. Bw'omugamba nti eriyo ebibonerezo ebijja okutuukako ng'agamba obajja ebiri kale bijja essaawa eno tubirabe, Allah agamba nti eyo si enkola yange erimu okupapa ng'omuntu bwe yatondebwa mu kupapa, naye obudde bwonna ebibonerezo bijja kujja mu birabe, temubeera nga mupakukira ebibonerezo ebyo mwe mugumiikirize, kijja kujja ate era mujja kukiraba. وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وَيَقُولُونَ bagamba ng'obagambye nti mugumiikirize ebibonerezo bijja kujja ku lunaku lw'enkomerero, oba kuddamu ne bagamba mata hadha alwa'du, eyo endagaano yadde ey'ekiyama bulijjo mututiisatiisa. In kuntum sadiqin, bwe mubeera nga mwogera nti ekiyama gye kiri kyo kyadde. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bwatutegeeza nti abatakkiriza babuusabuusa mu kubaayo kw'ekiyama. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. لو يعلم الذين كفروا singa bakimanyi abo abatakkiriza tebaalirimbisizza kiyama nti kyaddi, naye singa bakimanyi nti kijja kubaayo baali badde nga bakkiriza, kubanga hina la yakufuuna an wujuhihim nnar, waliwo akadde lwe batajja kusobola kutaasa feesi zaabwe kubeera nga zookebwa omuliro, wala an zuhurihim, wadde emigongo gyabwe okubeera nga gisiyiikibwa omuliro, kubanga abasibye emikono gyabwe eno mu bulago. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti tebaali badde nga babuusabuusa mu kiyama, kubanga singa bakitegeera waliwo akadde k'okubeera nga feesi tebakyasobola kugitaasa muliro, n'emigongo gyabwe nga tebakyasobola gitaasa muliro. Wala hum yunsarun, ate nga tebasobola yadde okutaasibwa okubeera nga baggyibwa mu bibonerezo eby'amaanyi.
بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون bal wabula si ekyo kyokka ekiyama ekyo kye baagala okujja essaawa eno we bakyagalira si bwe kijja okuba naye balindirire ta'tihim baghtatan kijja kubajjira mu kibwatukira nga buli omu takirowoozezza nako nti essaawa yaakyo fatabuhatuhum kijja kubeera nga kibajja n'enviiri ku mutwe fala yastati'una raddaha tebajja kusobola kubeera nti bakyeŋŋanga bakizzeeyo emabega kubanga kijja kubanga kizzegawanyi nga tekyali asobola kubeera ng'akizzaayo wala hum yundaruuna ate nabo nga tebakyasobola kulindirizibwa okujjako okubatwala obutereevu mu muliro. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ولقد استهزئ برسل بجيجبوا nga bajeregebwa amazima ddala batume baffe min qablika nga tonnajja Muhammad sallallahu alaihi wasallam naawe nywera sigwa osoosa okujeregwa fahaqa billadhina sakhiru minhum ne kyetooloola ekibonerezo kyaffe abo abaajereganga ekyo kye baajereganga kyabeetoololanga ne kibabukalamu ekibonerezo ne kibabeera nga kibabuutikidde bonna ne bakibuna bulungi nnyo ne babeera nga kibabunye bulungi nnyo bonna maakaanu bihi yastahzi'uuna ekyo kye baalinga bajeeja nti oba kijja kijje naye bwe kyajjanga kyabatuulangako ne kibabuna buli omu n'akakasa nti kyekibonerezo kya Allah ddala ekyannama ddala kye yatusuubiza kitubukaddemu era Allah atubonerezza nga ffe bayaaza amaanyi. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون قل قام abantu abo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babuuze man yaklaukum an yasobola okubakuuma atali Allah billayli obudde obw'ekiro omuntu ne weebaka enkukunyire zitagenda mu matuuba mu maaso wamu n'ebiku wannahaari obudde bw'emisana n'otabojjebwa bibuka bya busagwa ng'ate oyita mu nsiko Allah ne asobola okubakuuma atali Allah arrahmaani oyo omusaasizi kubanga abateekako ekisa kye n'abasaasira ne musobola okuwangaala mu nsi nga temufunye buzibu bal naye wabula Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abantu abo bakikakasa nti nze mbakuuma olw'ekisa kyange naye wabula hum an dhikri rabbihim bo mu kukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga bamujjukira nti yabakolera ebirungi mu'riduuna ekyo bakisuula muguluka. am lahum alihatun tamna'uhum min dunina la yastati'una nasra anfusihim wala hum minna yushabun am nandikirahum bayina alihatun bakatonda abalala tamna'uhum min dunina abayinza okubeera nga babaziyiza ebibonerezo byaffe bye tuba tusobodde okubeera nga tubibatuusaako waliyo bakatonda abalala basobola okubalwanirira ebibonerezo bye tuba tusazeewo okubeera nga bibatuukako. Allah subhanahu wa ta'ala ekyo ekibuuza ababuuza ng'abasoomooza ng'abategeeza nti wallahi teri yasobola kubeera nga yeekiikawo okuziiza kibonerezo kye tubeera tusazeewo okujja gye muli. la yastati'una nasra anfusihim abo be musinza be mulowooza nti basobola okubataasa naye tebasobola kwetaasa bo kennyini ku myoyo gyabwe tebasobola kubeera nga beerwanako bo kennyini wala hum minna yushabun ate era tebajja kusobola okubeera nti bwe tunaaba tuzze bajja kusobola okubataasa ekibonerezo ekyo kye tulibeera tusazeewo okubatuukako. bal matta'na haula'i wa aba'ahum hatta tala alayhim al-umr afala yarawna anna na'ti al-arda nanqusuha min atrafiha afahumul ghalibun bal wabula abantu abo ekibaleetera okubeera nti sibakkiriza n'okubulira ddala mu bukakafu bw'okubula waliwo ensonga enkulu Allah ajoogera yeeno matta'na haula'i abantu abo twabeeyagaza n'obulamu obw'omulembe ne babeera nga balina ssente ne babeera nga balina ebizimbe ne babeera nga balina obugagga balina ebisolo balina amafaamu ekyo kyekyabaleetera okubula ne babeera nga tebakyategeera na Allah kyagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ensonga ebaleetedde obutakkiriza matta'na haula'i ntwabawa obulamu obw'okweyagala wa aba'ahum ne bakitaabwe ne bawangaalira mu laifu
hatta okutuusa taala alayhim alumuru obwangazi ne bubeera nga buwanvuye ennyo kubo nga bawangalidde mu byebbeeyi eby'emirembe. afala yarawuna naye tebalaba, afala yarawuna abasajja abo tebalaba anna nti mazima ffe naati l arda tujja ku nsi kuno ebadde ebukaddemu obukafiiri nankusuha ne tugenda tugikendeezaako min atrafiha ku nsonda zaayo nga obusiraamu bugenda bugirya, awabadde obukafiiri ng'obusiraamu bugenda bulyawo. abantu abo ekintu ekyo tebakiraba nti obusiraamu bugenda bulya ensi eno nga bugenda bulya nsonda ku nsonda, awabadde obukafiiri nga Allah ateekawo obusiraamu ekyo tebakiraba. afahumul ghalibun, basuubidde okubeera nti banaawangula. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. قل bagambe innama unzirkum mazima nze mbatiisanga naye bwe mba mbatiisa bilwahayi neeyambisa obubaka obutumwa gye ndi sibijja mu kwagala kwange na ndowooza zange. wala yasma'u, tasobola kuwulira summu du'a, oyo kiggala tasobola kuwulira koowoola kuno bw'oba omukoowodde okudda eri Allah. idha ma yunzarun, newankubadde oyagadde otya okubabuulirira tebasobola kutegeera yadde okuwulira n'okwebuulirira ku ebyo by'obatiisa nabyo. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ولئن مستهم singa binaaba bibatuuseeko nafhatun min adhabi rabbika, ebitonotono ebiwewufu mu bibonerezo bya Katonda wo nga bibadde bibaguddeko, layaqulunna, bajja kwogera nga balajana nga bamaze okulaba ebibonerezo ebyo nga bituuseewo naye nga byebisaamusaamu. ya wailana, zitusanze woowe, inna kunna zalimin, tubadde balyaza amaanyi. Allah subhanahu wa ta'ala kyabudde atuleetera ekibonerezo kino ekitutuuseeko, bajja kulajana nga ekibonerezo Allah abadde akibaleetedde naye ng'ate si kyekiri ekyannamaddala. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. wanadau almawazini, namuse egenda kutuuka ku nnyooge singa tuliteekawo minzaani ezigenda okupima emirimu gyabwe ku lunaku lw'enkomerero, alqisiti, eziribeerako obwenkanya obwannamaddala nga tewali kusaliriza wadde okulyaza amaanya. liyaumi alqiyama, bye tugenda kubikola ku lunaku lw'enkomerero nga minzaani tuzisimbye mu maaso gaabwe balabe emirimu gyabwe. fala tudlamu nafsun shay'an, nga tewali mwoyo gwonna kugenda kulyaza amaanyizibwa n'akamu n'akeddagala. wa in kana mithqala habatin, newankubadde kalibeera nga kazito wanga obuzito bw'empeke, min khardalin, giyite empeke eyakalo, ataina biha, tugenda kaleeta ku minzaani tukakuteereko. wakafa bina hasibin, kikumala okubeera nti ffe tugenda okwenyigira mu ddimu ly'okubala, tugenda kubala naawe otegeere nti tukubaze ekinene n'akatono yadde nga kalibeera kenkana empeke yakalo. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. ولقد آتينا موسى وهارون, ajjukira bwe twawa Musa ne Haruna alfurqaan, ekitabo kyabwe ekya Tawreeti ekyali kyawula wakati w'obutuufu n'obukyamu. wadiyaan, nga kyalimu ekitangaala kwoyo aba ayagadde okuyita mu nsi nga ali ku buluŋŋamu. wa dhikran, nga kirimu okubuulirira ebigambo bya Allah ebirungi eri abakkiriza, lilmuttaqiina, eri abo abanaasalangawo oba abaasalawo okubeera abakkiriza. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. الذين يخشون ربهم بالغيب, بباباتanga Katonda waabwe wamu n'okubeera nti tebamulabangako. وهم من الساعة مشفقون, era babeeranga ekiyama bakyeraliikirira era nga bakitya era ne bakikolerera. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nabbi Muhammad beera mugumusi gw'osoosa okulimbisibwa. nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakulimbisizza naye ne bannaabasooka babalimbisa ng'abo bannabbi Musa ne Harun abagenda eri Firaawo bamulaga amazima, bamulaga ekitangaala, bamubuulire nti eriyo n'ekiyama oboolyawo abeere ng'atya, naye naye teyatya, yazikirira. n'abo bwe bataatye bajja kuzikirira nga bannaabo abakulembera. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون.
وهذا ذكر مبارك قالنا نكين كتاب kyembaleetedde ekya Qur'ani kwe kubuulirira okulimu omukisa anzalnahu tukisiza gye muli afa antum lahu munkirun naye mmwe mulabira ddala nga Qur'ani eyo gye babaleetedde mugiwakanya nti ddala tevudde eri Allah. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل إبراهيم توامو وبرنغام بمريجيري ngati munnabana kujjamu abaliwo olwaleero وكنا به عالمين twali omusajja oyo nga tumumanyi bulungi nnyo enneeyisa ye n'obukkiriza bwe. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. إذ قال لأبيه وقومه جكر ويغامب تاتوي أزرا نابانtu be abali bagoberera amasanamu nga ge basinza. Ibrahim yasituka n'agamba bakadde be ما هذه التماثيل التي بيبيديwo ebifaananyi bino ebyo antum laha aakifin mwekwe mwemalidde okumala ebbanga eddene nga musinza mulemeddeko ku bisanamu ebyekika kino byebiriwa bye musinza ebitalina mutwe n'amagulu ebitasobola kubeera nga mubiyimirizaako ensonga entuufu nti tubisinza lwa nsonga gundi oba gundi yekyo ki. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قالوا bamugamba wajadna abaana ffe twasanga bajjajjaffe laha abidin nga ku masanamu ogwo kwe beekutte kwe basinziza ng'era kwe kuli okusinza kwabwe naffe tuli ku buwufu bwa bajjajjaffe. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. Allah subhanahu wa ta'ala agamba qala yagamba Ibrahimu lakad kuntum mazima mwali okuvedda antum abaliwo olwaleero bakadde bange wa abaukum ne bajjajja bammwe fi dalalin mubin nga muli mu bubuzi obw'olwatu okusinza ebintu bye mwebajjidde. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قالوا bagambanga ne bamuddamu ajitana bilhaqi Ibrahimu otuleeteddeyo amazima agatali ku ekyo kye tubadde ffe tulowooza am anta min allaibin oba oli mu bazannyi obuzannyi ng'oli mu lwali. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. قال yabagamba Ibrahimu bal nedda siri mu lwali wabula mbategeeza nti rabbukum omulezi wammwe rabbu samawati wal ardi yo yakola eggulu n'ensi allazi fatarahunna oyo yabitonda n'abiteekawo nga talina kwalabira wa ana ala dhalikum min ashahidin nange ekyo nkibannyonnyola nga ndi mu bujulizi obw'ekitalo ndi mubajuliza abajulira nti Allah yo yasaanidde okusinza yakola eggulu n'ensi yabitonda nga talina walabira. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. bwe baamala okuguguba n'alayira nti watallahi ndayira erinnya lya Allah eyankola oyo gwe nsinza la akidanna asnamakum ngenda kusalira obukodyo amasanamu gammwe ago olumu mujja kulaba nga temukyasobola kugasinza baada an tuwallu mudibirin oluvannyuma lwendiraba nti mumaze okuvaawo nga mugakubye amabega mwina gye mulaze mwenna ngenda gasalira amagezi mujja kulaba nti temukyasaanye gasinza era si ge matuufu g'okusinza. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فجعلهم جذاذا يغفور obulere yagatematema n'agaasayasa n'agafuura obulere illa okujjako kabiran lahum yalekawo ekkulumu go eryali eddene essanamu eddene laallahum ilayhi yarji'un oba olyawo bwe banaakomawo ne bagalaba nga gaasayasiddwa banaasobola okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala ne bategeera nti ddala mu butuufu yali omutuufu w'okusinza so si masanamu era bwe kyali baakitegeera ate oluvannyuma ne beekyusa. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا bagambanga bakomyewo nga Ibrahimu amaze okugaasayasa man fa'ala hadha bialihatina ani akoze kino ku bakatonda baffe be tusinza n'abatematema n'abaasayasa ne bafuuka ebibajjo bajjo innahu lamina adh-dhalimin mazima akikoze ddala akimanye nti ali mu bali az'amaanyi. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا bagamba nti sami'na ffe twawulira dda fatan nga iriyo omuvubuka yadhukuruhum ng'abyogerako bisanamu byaffe ebigambo ebitali bya buvunaanyizibwa
ng'abyogerako ebigambo ebisongovu n'ebimpi. Yuqaalu lahu, omuvubuka oyo ayitibwa Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala annyonnyola ng'atunyumiza ebyaliwo wakati wa Ibrahimu n'abantu be nga bakomyewo okuva mu kusinza ne basanga amasanamu gaabwe nga gaasayasiddwa. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا bagamba fa'atu bihi, mugende mumunone mumulete ala a'yuni nnas, abantu bonna bamwegeka amaaso, la'allahum yashhadun, oboolyawo banaabeera abajulizi nabo ne bajulira nti muvubuka gwe baawulira ayogera ebigambo ebifaanana ng'ebyo, era ne balaba ki kye tugenda okubeera nga bonna weebali balabe ki kye tugenda okumusalirawo ekyokumukola oluvannyuma lw'okukola ekikolobero ekiringa ekyo kuba Katonda baabajjajjaabe. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قالوا bagamba nga bamulese anta yegwe fa'alta hadha, koze kino ekikolobero bialihatina kuba Katonda baffe ya Ibrahim, wange Ibrahim. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال Ibrahim yagamba bal fa'alahu kabiruhum, wabula akikoze sinze yoli omukulu mubo. Abamanyi batugamba nti wano ekigambo ekyo teyakyogera, wabula yalaza bulaza, n'agamba mukulaza kwe ng'asongera ku ssanamu eddene, naye n'atayogera na lulimi lwe, n'agamba nti ng'okulaza kwe kutegeeza nti akikoze yoyo wa ssanamu asinga abanene, essanamu eyali asinga agasanamu gonna obunene obukulu. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti akikoze ng'ayogeza olulimi lw'okulaza yoyo lyeri essanamu eddene. Hadha, lino lye mulaba ng'alikoonako nti lino lye mulaba lyerikoze omulimu ogwo. Fasaluhum, mubabuuze, inkanu yantikun, bwe muba mukakasa nti boogera, kubanga asaanidde okusinzibwa, asaana okubeera ng'ayogera. Bwe muba nga mukakasa nti byogera mubibuuze, bijja kubabuulira ani abikozeeko ekikolobero. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. فرجعوا إلى أنفسهم, abantu abo beekuba mu mitima gyabwe ne badda eri emyoyo gyabwe ne beenenya. Faqaalu, ne bagamba innakum, mazima mmwe emyoyo gyaffe, antumu zalimun, muli balyazaamaanyi okutulagira okusinza ebintu ebitasobola kwerwanako ng'ate ffe tubisaba okubeera nti bitulwanirira. Ekintu ekyo baakyogera Allah subhanahu wa ta'ala ng'akibaleetedde ne balaba amazima nti tuli bakyamu mu myoyo gyaffe mu kutugamba nti mmwe tusinze ebintu bino ebitasobola kwerwanako, ebitasobola kubeera nga bituleetera omugaso, ate laba kaakati byali badde byerwanako okusoobera okubeera nti Ibrahim tabituusaako buzibu, naye emyoyo gyaffe muli balyazaamaanyi okutulaga ensinzi enkyamu. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ثم oluvannyuma lw'okubeera nti babadde bategedde ate amazima, nukisu ala ruusihim, beefuulira ku mitwe gyabwe. Omuwarabu akozesa ekisoko ekyo okulaga nti nno omutwe gwe guli awali ebigere, ate ebigere bye bizza awali omutwe, ti omuntu yeefuulidde ku mutwe gwe. Wano mu Luganda kyali badde ekisoko ekijja mu kisoko kyawo nti beekyusiza mu kitinga embazzi, oluvannyuma lw'okutegeera nti emyoyo gyabwe gyali gibasudde mu bwonoonefu, ate ne beekyusiza mu kitinga embazzi ne bagamba lakad alimta ma haulai yantikun, yeggwe Ibrahimu atugamba tokimanyi nti bulijjo abasajja bano bakatonda teboogera. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. قال n'abagamba Ibrahimu afataabuduuna, mwasalawo okusinza min dunillahi, ne muleka Allah ne musinza amasanamu, ma la yanfa'ukum, ago agatasobola kubakolera kya mugaso, shay'an nakamu, wala yadurrukum, ate ne gabeera nga tegasobola kubatuusaako kabi yadde n'akamu. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. أف لكم akabi nammwe twakoowera ddala okubeera nti empisa eyo mugiremeddeko. walima ta'buduuna min dunillah, mutugjeeko obutategeera bw'okusinza ebyo ebitategeera, ne muleka Allah subhanahu wa ta'ala. Bakitaffe mwalikomezza omuzogwo ogulabika nti nno gukolebwa abantu abatategeera. Afala ta'qilun, timuli mukategeerera ddala n'akamu. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قالوا bagamba mulaba atandise otuvuma, harriquuhu, tusaanye tumukumire omuliro tumwoce, wansuru alihatakum, mubeerenga olwo munaakola ekyo mujja kuba mutaasiza bakatonda bammwe, in kuntum fa'ilin, bwe mubeera nga mulina ekyokukolera omwana oyo. Ekikolobero kyakoze
mubeerenga mumukumako omuliro mumwoce mubeerenga olwo mujja kubanga mutaasiza bakatonda bammwe ate kijja kuba kyakuyiga eri buli anajja tajja kuddayo kuzannyira ku bakatonda bammwe nga mubasinza mu ngeri zammwe oyo ajja kubeera ng'afuuse essomo eri abalala temujja kuddayo kubeera nga mulaba omuntu anaddayo okutematema oba n'okuvvoola bakatonda bammwe era bakkaanya ku kyokumwokya ne bamusuula mu muliro. Allah agamba omuliro قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قلنا twagamba ya naaru muliro gwe nga bamaze okusula mu Ibulayimu ali muliro wakati. Allah agamba twagamba omuliro kuni bardan wa salama beera omunnyogovu ate ng'oli obunnyogovu obw'emirembe ala Ibrahima ku Ibulayimu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti Ibulayimu oluvannyuma lw'okumusuula mu muliro yalagira omuliro guleeke okubeera nga gwokya Ibulayimu sikunviirize yadde engoye ze. Ibulayimu yatuuka ekiseera abaamusuddemu ne bamulaba ng'avudde mu muliro ng'atambula ng'ate baamusuddemu ne balinda n'amanda okulaba nti gagwa n'avaamu n'atambula naye era kyekyo tekyabalaga ekyamagero ekyo nti ddala nnabbi wa Allah era tebakkiriza. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين Allah agamba nti wa aradu bihi baayagala okumukolera kaidan enkwezi muzikiriza aveewo faja'alnahum al-akhsarin ne tubafuula abo bo enkwezi abwe nga zez'okubeera nga zigudde muguluka bye bataafunamu mu pulaani zaabwe wabula baamenyekera bwereere mu ebyo byonna bye baakola bye baapulaaninga. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين wanajjainaahu twawonya Ibulayimu waluuta ne tuwonya ne muganda we Luutu kubanga kimanyiddwa nti yali mutabani wa muganda we yayitibwanga Haran. Allah subhanahu wa ta'ala agamba twamuwonya Ibulayimu ntumusumattusa omuliro era ne Luutu ne tumusumattusa okuzikirira abantu baabaali bali ebisiyaga bo baafa ye n'awona ne tubeera nga tubawonya ne tubatwala ila al-ardi allati barakna fiha lil'alamin eri ensi eyo Allah gye yali yateekamu emikisa gye mu bitonde byonna. Allah subhanahu wa ta'ala eyo ensi yali yagisukkulumya n'abeera nga abawonya yali yagiteekamu omukisa n'abawa emikisa gye ne babeera nga basumattuse ne bagenda mu nsi y'e Shaam. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين ووهبنا له twagabira Ibulayimu eyo gye yalaga Ishaaka omwana ayitibwa Ishaaka n'amuzaala ng'amuzaala mu nnyina yali ayitibwa Saara. wa Yaquba n'amuwa ne Yaqubu naafilatan nga ye muzzukulu yamuteerako omuzzukulu azaalibwa Ishaaka. wa kullan bombi abo nga jjajja ne taata n'omwana ja'alna salihin twabatonda ne tubafuulira ddala abantu baffe abalongoofu. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وجعلناهم twabafula abantu abo a'immatan nga be bakulembeze yahaduuna abalungamya abalala bi amrina naye nga basinzira ku biragiro byaffe. wa awhayna ilayhim twasindikanga gye bali obutume bwaffe fi ila alkhairati bakubiriza abantu nabo kennyini babeere nga beenyigira mu kukola ebirungi. wa iqama salati babeere nga bayimirizaawo essala. wa itaa zakati babeere nga batoola zaka mu bugagga bwabwe. wa kaanu lana abidin baali gye tuli nga bawulize era nga bagonvu nga batusinza bulungi. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. ولوطا النبي لوط آتيناه حكما تامو برمزي وعلما نتبيرا تمو كمانيا ونجيناه تامو ونيا بلوطو من القرية التي كانت تعمل الخبائث twamuwonya abantu b'ekyalo oba abantu b'ekibuga abo abaali nga bakola ebivve by'ebisiyaga. innahum kaanu qawma sawin fasiqin abantu abo baali bantu babi nnyo ng'era boonoonefu ddala. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. وأدخلناه twamuyingiza omuddu waffe oyo Luutu fi rahmatina waali okusaasira kwaffe innahu mazima Luutu oyo min as-salihin yali mu baddu baffe abaali nga abalongoofu era abalungi. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له
فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونوحا النبي نوح عليه السلام إذ نادى جكرا قولا من قبل البربري يوم بسيري بيدا buriakowola Allah subhanahu wa ta'ala ngamaze okubeera ng'akowola abantu be myaka 95 ne bagaana okukkiriza teyawezaawo bantu 10 wabula baali 80 fastajabna lahu twamwanukula ng'atukowodde fanajjaynaahu twamuwonya wa ahlahu n'abantu baabaali abakkiriza min alkarbi alazim mu kizibu ekyali ekinene ku budde obwo wanasarnaahu min alqawmi alladhina kadhabuu biayatina innahum kaanuu qawma saw'in faaghraqnaahum ajma'in wanasarnaahu twamutaasa min alqawmi alladhina kadhabuu biayatina twamutaasa abantu abo abaalimbisa amateeka gaffe innahum kaanu qawma saw'in baali bantu babi nnyo faaghraqnaahum twabazikiriza n'amataba ajma'in bonna abotasigalawo okujjako abakkiriza وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين وداود جكر النبي داود نمتبني وسليمان يأتيوانغ سليمان داود نسليمان إذ يحكمان جكر كسر وبالي بلمرا في الحرث من نمر يومونتو إذ نفثت فيه غنم القوم كبانغا zagenda neziwagula nezigenda mu nnimiro embuzi z'abantu abamu nezitabaala ennimiro y'omusajja omulala wakunna lihukumihim twaliwo nga balamula shahidin twaliwo nga tuwuliriza okulamula kwabwe taata Daawuda yalamula omusajja ng'aleese omusango gyali nannyini nnimiro ng'ennimiro yeeriiriddwa embuzi z'abantu ne Sulaimaani oluvannyuma n'alamula kwekyo kitaawe kye yalamula oluvannyuma Allah agamba bw'ati ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين ففهمناها سليمان إنمولين توفو twagirungamiza Sulaimaani n'agitegeera okusinga ku kitaawe kye yali alamudde wakullan atayina hukuman naye nga buli omu twali twamuwa okulamula nga musajja mulamuzi ddala wa ilman twali twabawa okumanya nga buli omu alina okumanya wasakharna maa Daawuda twagonza awamu ne Daawuda aljibaala ensozi yusabbihna nga zitendereza ne Daawuda wattayra nga n'ebinyonyi bikola gwe gumu ne Daawuda nga bitendereza naye wakunna fa'ilina ebyo naffe twabikolanga okumugondeza ensozi n'ebinyonyi kubeera nga bitendereza wamu naye batunyumiza mu kyafaayo nti omusajja nannyini nnimiro yaleeta omusango ng'awaabira bannannyini mbuzi ezaali ennimiro ye naye bwe baatuuka ewa Daawuda alayhi salaam ye n'alamula n'agamba nti nannyini nnimiro asaanidde atwale embuzi ate oli nannyini mbuzi bamuwe ennimiro naye omusajja bwe yawulira nga tamatidde bulungi n'agenda eri Sulaimaani n'awaaba ensonga y'emu Sulaimaani n'agamba nti nze nteesa nannyini nnimiro abeere ng'atwala embuzi zino abeere ng'azirabirira ate n'oli nannyini mbuzi abeere ng'aweebwa ennimiro eno abeere ng'agirabirira bulungi okutuusiza ddala bw'eneebeera ng'etuuse mu ssaawa ng'eno we baagiriira ebimera nga bituuse okubeera nga byenkanankanira ddala bino bye baalya Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti Sulaimaani yagamba omusajja nannyini nnimiro nti gwe etwala embuzi ogire ng'obeera oziganyulwamu obeere ng'ozikama ng'ozisalako ebyoya nga zikuwa emigaso gyonna nga gigyo n'oli ennimiro abeere ng'agitwala okutuusa lwe alibeera nti agizzeemu agikolongoosezza bupya n'abeera ng'akituusa awo we yaliirirwa obeere ng'omuddiza embuzi zo naye akuddiza ennimiro Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ennamula ya Sulaiman ye yali ennamula ennungi okusinga ku ya kitaawe Allah Sulaimaani n'abeera ng'amuyigiriza okulamula okuwadde nga bonna baali balamuzi balungi kubanga bwe baapimaapima bino ebyonoonese Allah subhanahu wa ta'ala n'abalaga nti kituufu ono agira atwala embuzi z'ono agira azirabirira ate ono agira alabirira ennimiro eno paka weri beetuuse nga wali we yaliirwa abeere ng'agiddiza nannyiniyo Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba ti Sulaimaani yasinga ku kitaawe okulamula obulungi وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون وعلمناه twayigiriza Dawuda صنعة لبوس لكم okubakolera ebyambalo by'omuntalo lituhsinakum bibeere nga bisobola okubakuuma min ba'sikum obubi bwammwe bwe bwali badde mufuna
Allah subhanahu wa ta'ala yayigiriza Daawuda okubeera ng'akola engabo ez'ebyuma ezambalibwa mu kifuba ng'oli bw'aba akkanyugidde akasaale oba effumu nga likuba kuli ku kyuma ekyo ne kibeera nga totuusibwako, kikukuuma obutatuusibwako mu kifuba ky'obulabe bw'akasaale oba obweffumu. Fahal antum shakirun, muli redo okubeera nti muli tayali okwebaza Allah okuyigiriza mukadde wa mwoyo n'abayigiriza ebyo byonna byonna ate nammwe oluvannyuma ne mubiyiga ne muganyulwamu. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ولسليمان لسليمان يقول باتوامغوندز الريح عاصفة kibuyaga eyalinga akunta nga Allah subhanahu wa ta'ala yamumugondeza tajiri nga kibuyaga yaddukira oba aseeyeyeza bi amrihi ku kiragiro kya Sulaiman nga bw'aba amulagidde nti tugende egindi ng'agenda ate tugenda gindi nga tagenda. Kibuyaga oyo yabanga akunta ku biseera ebyo ng'awulira Sulaimani ila al ardi allati barakna fiha, yasobolanga okubeera ng'amulagira amutwale mu nsi eyo Allah subhanahu wa ta'ala gye yateekamu emikisa gye mu nsi y'Eshami ng'amutwala. Kibuyaga ng'amuvuga ng'amutwala. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wa kunna bikulli shay'in alimin, buli kintu kyonna twali tukimanyi bulungi. Lwaki twakikola bwe tutyo era lwaki twakiwa abantu abo. Sulaiman ne kitaawe Daawuda Allah yabawa amaanyi n'abagondeza ebintu by'obutonde bingi nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala ate ng'ekyakikola ng'akimanyi bulungi, so tebyamugwako bugwi wabula kwali kusiima kweri abantu abo. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. ومن الشياطين لبنستاني أما جني من يغوصون له نغمولي غاغيندا غلوبيرا نغموبيرا مزيو نغموليتري بيوبغاغا ويعملون عملا دون ذلك نغمكوليرا نيميريم نيجيتالي موليمو غواكوبيرا مزي وكنا لهم حافظين توالينغا tubakuma bulungi nnyo nga tebajja kwonoona. Allah subhanahu wa ta'ala yakumanga bannabbi be ng'abataasa obulabe bw'ebintu byonna ne babeera nga tebasobola kubatuusaako bizibu oba ebitonde ebirala kubatuusaako bizibu. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. Allah subhanahu wa ta'ala agenda mu maaso ng'atunyumiza wa Ayyuba, ajjukira Ayyubu idh naada rabbahu, ajjukira ng'alaajanira katonda we anni massaniya ddurru, nti mu butuufu ntuusiddwako obukosefu bungi nnyo, kubanga yalwalira ebbanga ddene, abantu be ne bafa, abantu be ne bamuddukako, ab'emikwano ne bamuviira olw'obulwadde obwali mumuyitiriddeko. Wa anta arhamur rahimin, ntuusiddwako obukosefu nampulira nga nkooye, naye gwe musaasiza asinga abasaasira bonna, nkusaba onsaasire ontaasa onzigye mu bukosefu buno bwe ndimu. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فاستجبنا له twamwanukula. Ekyo kituyigiriza nti Katonda buli lw'omusaba yanukula, kubanga akulaze nti buli nnabbi yamulaajaniranga ate n'amwanukulirawo. Fastajabna lahu, twamwanukulirawo edduwa ye. Fakashafuna ma bihi min dhurrin, tumujjako ekyo ekyali kimutuddeko nga kimukosa, obulwadde obwali mumutuddeko nga bumunyigiriza. Wa atainahu ahlahu, ne tumuddiza abantu be, ne tumuddiza mukyala we. Wa mithlahum ma'ahum, ne tumuddiza n'abo abafaanana, ne tumukubisizaamu. Rahmatan min indina, nga kisa ekyava gye tuli. Wa dhikra lil abidin, na kyakwebulira eri abasinza babeere nga bajjukira Allah subhanahu wa ta'ala nti bw'omusinza n'omusaba akwanukula, ate akujja mu bizibu n'abeera nga yekka ye alina amaanyi agajja omuntu mu bizibu. Allah yawa nabbi we Ayyubu n'amuddiza ebintu byonna abantu be, abaana be, ab'emikwano abaali bamudduseeko, n'atamuwa ebyo byokka n'ebyobugagga bwe n'amubukubisizaamu ebifaanana nebiri bye yalina, n'amwongereramu ddala, n'amuwa okusinziira ku kumanya kwe, okusinziira ku kisa kye. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وإسماعيل الجكر النبي إسماعيل، وإدريس الجكر النبي إدريس، وذا الكفل النبي ذا الكفل، كل بن من الصابرين، فالين غبغمي كرزا
kwebyo ebyabatuukangako naawe muhammadi beera omugumiikiriza ku byonna ebinajja. wadkhalnahum fi rahmatina twabayingiza awali okusaasira kwaffe nga yejjana innahu min assalihin bantu baali balungi nnyo okusinziira ku bujijjenvudde waabwe nga bwe yafaanananga. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وذا النون الجكر ينني كنيانجا يونس alayhi salam iz dhahaba mughadiban jukira buyava bantu benga yekandudde nga agenze yennaanyize olw'okuba abantu baganye okukkiriza da'wa olw'okubeera abantu baganye okukkiriza byabasomesa Allah byamugambye abasomese n'agenda nga yeesunguusudde nga munyiivu fadanna n'alowooza an lan naqdira alayhi nti tusobole kumuteekako maanyi gaffe fanada fi dhulumati yakoowoola nga ali mugazikiza ali mu kizikiza ky'ennyanja ali mu kizikiza ky'olubuto lw'ekyennyanja ali mu kizikiza ky'ekiro. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti bwe yabeera eyo mu kyennyanja wansi mu lubuto mu kizikiza ng'atukoowoola ng'ate ekiro an la ilaha illa anta teri asaanye kusinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa okuggyako gwe Allah subhanaka erinnya lyo litukuzibwe era otenderezebwe ng'emisana n'ekiro inni kuntu min adh-dhalimin mbadde mbalyaza amaanyi okudduka omulimu gwe wantuma olw'okuba abantu baganye okukkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza nti eyo yali dhikiri yali nga teva ku lulimi lwa nabbi Yunus ng'ali mu kizikiza nekibeera nti naawe yali badde nga dhikiri yo bw'olibeera ng'otuuse mu bikukutte ebintu nga bikutte bikusobaganyeeko eyo ye dhikiri yokka gy'olina okweyambisa eyajja Yunusu mu lubuto lw'ekyennyanja naawe yali badde kujja mu lubuto lw'ebizibu. Allah subhanahu wa ta'ala gye yatugamba nti Yunusu teyagijjanga ku mumwa era n'aga nti singa teyali mu bantu bantendereza kiro na misana nga balemedde ku zikiri eyo naali badde nga mubeeza mu lubuto lw'ekyennyanja okutuusa ku lunaku lw'enkomerero naye zikiri eyo yokka ye yasobola okubeera nga Allah asinzira ku eyo n'amuddiramu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فاستجبنا له twamwanukula wanajjaynaahu ne tumuwonya min alghammi obuzibu n'ennaku n'obweraliikirivu bwe yabeerangamu eyo gye yalinga mu lubuto lw'ekyennyanja etali kulaba ku njuba etali kubaako kyakulya yadde ekyokunywa ng'ali mu buyinza bwa Allah bwokka. wakadhalika nunji almu'minin bwe tuyamba ne tusumatusa ne tuwonya abakkiriza tubawonya ebizibu bibatuddeko singa babeera nga bazze eri Allah ne bamutegeera ne beenenya. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وزكريا جكر النبي زكريا إذ نادى بيالينغا تكولا ng'akoola rabbahu mulezi we ng'agamba rabbi katonda wange la tadharni fardan saagala ondeke bwannamunigina nga siina mwana muno mu nsi gwe nzadde ajja kusikira bwannabbi bwange buno wa anta khairul warithin nga nkimanyi bulungi wadde nti gwe musika asinga obulungi naye nkusaba ompeeyo omwana. fastajabina lahu laba naye bamwanukudde. bw'osaba Allah akwanukula kuba abannabbi bonna baali mikwano gya Allah naye tebeesuulirayo gwannagamba okubeera nga bagamba nti Allah tatulaba wabula beenyigiranga mu kubeera wadde Allah abalaba ne beenyigiramu mu kubeera nti bamulaajanira. Allah agamba nti فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فاستجبنا له twamwanukula ووهبنا له يحيى نتمugabira omwana ayitibwa Yahya وأصلحنا له زوجا نتمulongoosereza mukyala we innahum kanu yusari'una fil khairat abantu abo ab'enju eyo bonna baalinga beeyunira buli awali akalungi nga beenyigiramu okusooka kwa bonna wayad'unana ragban nga batukoowoola awamu n'okuba nga batuyinamu essuubi nti tusobola okubasonyiwa warahban ng'ate balina okutya nti ate obudde bwonna tusobola okubanyiigira oba obutabasonyiwa baali nga wakati w'okubeera n'essuubi n'okutya wakaanu lana khashi'in baali batuwulira nnyo era nga bawulize nga bagonvu nga batulaga okututya. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين.
wallati jukira omukyalo oyo ahsanati farjaha yakuuma ebifo bye ebyensonyi nga ye mariyamu yazaala isa alayhi ssalam fanafakhna fiha min ruhina ne tufuwa mu bifo bye ebyensonyi omwoyo gwaffe ne gubeera nga gwe mwana gwe yazaala isa wajaalnaha ne tumufuula omukyalo oyo wabnaha n'omwana we isa gwe yazaala ayatan lilalamina nga kyamagero eri ebitonde byonna kubanga ye muntu eyazaalibwa nga talina kitaawe. inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. inna hadhihi ummatukum mazima kino ekibiina kyammwe busiraamu ummatan wahidatan kibiina kiri kimu kubanga kyonna bannabbi bonna bajja basomesa la ilaha illa allah naawe wuunozze kyosomesa mwenna muli ku layini emu wa ana rabbukum nze mulezi wammwe allah fa'buduni musinze nze nzekka. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. fataqatta'u amrahum naye oluvannyuma nga bannabbi bamaze okufa abannabbi aba Musa nga amaze okugenda n'abo abaamulabako abaali bategeera obulungi byasomesa ne Isa bw'atyo fataqatta'u amrahum bainahum ensonga yaabwe bagyetematemamu wakati waabwe eddiini yaabwe bano ne batandika okwogera ebitali bituufu ne batandika okwogera nti ate nedda Isa abadde mwana wa Allah abalala nti nedda tabadde mwana wabula abadde Katonda yennyini abalala nti maama we nti yazaala Katonda batandika Isa tabisomesangako naye bwe yavaawo fataqatta'u amrahum bainahum ensonga yaabwe y'eddiini yaabwe ne batandika okubeera nga bajawukanamu kullun ilayna raji'un naye bonna abaayawukana mu biwayi byabwe bakimanyi nti gye tuli gye bajja okuzzibwa babuulibwa amazima. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. فمن يعمل من الصالحات ومنتو alibeera atuuse mu maaso ga Allah nga yakola ebirungi وهو مؤمن nga naye yali mukkiriza fala kufurana lisaihi tetugenda kwegaana kukola kwe tugenda kubeera nga tumusasula mu sseera watali kumulyaza amaanya wa inna mazima ffe lahu katibun gyali tulina abawandiisi baffe bamuwandiika ku buli konna kaakola akanene n'akatono byonna babiwandiika era bajja kubituleetera. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. وحرام كزرا رشتا على قرية كشارو كنا أهلكناها كتوازكريزا abantu bacho ne babeeranga bafudde okulowooza nti annahum la yarji'un nti tebajja kusobola kudda gye tuli kizira era kitta bujja kukerinkira nga bakomyewo gye tuli tubeere nga tubannyonnyola enkola yaabwe yali nnungi tubasasula obulungi eyali embi babeere nga basasulibwa omuliro kizira okubeera nti tebagenda kudda gye tuli wabula bajja kudda era bajja kwesanga nga tugenda kubabala. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. حتى كتوسا إذا فتحت يأجوج ومأجوج بيربانغا zisumuruddwa zimaajuja ne maajuja Allah subhanahu wa ta'ala yatonde ebitonde ebyo n'abaako wabisibira nga bwe kiri mu suratul kahfi dhul qarnayn bwe yali yeetooloola ensi eno yabaako wabisibira ng'abantu bamaze okwemulugunya nti biri mu nsi muno bibatawaanya byonoona buli kintu Allah subhanahu wa ta'ala n'abaako gy'abiggalira era gye biri kati olwaleero naye Allah agamba nti ekiyama bwe kiribeera kigenda okutuuka kamu ku bubonero obukulu nnyo obugenda okubeera nga bulaga nti ekiyama kituuse Yaajuja ne Maajuja zigenda kusumulwa eyo gye baazisibira Allah subhanahu wa ta'ala agamba bwe mulibeera nga muzirabye nga zimaze okusumulwa Yaajuja ne Maajuja wahum min kulli hadabin yansilun nga ziri mu buli kasonda k'ensi eno nga ziri omwo mwe zifubutukira buli wootunula nga ze zifubutukayo buli wootunula mu kawunvu n'akagga nga ze zivaayo Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti bwe mulibanga mukirabye kabonero kanene akagenda okuba nga kalaga nti ekiyama kiyingiddewo kamu ku bubonero obunene era abantu bagenda kutegeera nti ekiyama kakati kiyingiddewo waqtaraba alwa'du alhaq. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. الله agamba nti waqtaraba kiri bakimaze okuyingirawo nga kisemberedde ddala alwa'du alhaq endagaano ey'amazima ey'ekiyama ng'eyingidde bwetali mu kubuusabuusa nga abantu bonna bagenda kubeera nga babalibwa
bagenda okubeera nga basasulwa okusinziira ku nkola y'emirimu gyabwe kuno ku nsi. faidha hiyo ligenda okulaba nga abantu bamaze okukakasa nti ekiyama kiyingiddewo. shakhisatun absaru alladhina kafaru, nga gakukunuseeyo mu biwanga amaaso gaabo abaali batakkiriza kubeera tebalina kye beekolerawo kye bagenda okwanjula mu maaso ga Allah. ebintu bigenda kubeera nga bibasobedde nga bamaze okukakasa nti endagaano ya Katonda eyeteekawo ekiyama ey'amazima eyingiddewo. amaaso gaabwe gagenda kubeera nga tegaliiko ssanyu, nga era bagalajana nga bagamba ya wailana zitusanze ffe abatalina kye beeteekerateekerawo mu bulamu bw'ensi. kiki kye tugenda okwanjula mu maaso ga Allah? kad kunna fi ghaflatin min hadha, tubadde mu bugayaavu obw'ekika ekyawaggulu ne tubeera nga tulagajja okukolerera olunaku lwaleero luno oluyingiddewo nga situlinaawo ntandikwa. bal kunna zalimin, naye mu butuufu tubadde balyaza amaanyi. babadde bajje batusomera olunaku lw'enkomerero nga ffe situteekayo birowoozo, naye essaawa etutuukiridde, ennamusa etuuse ku nnyoge ku sayidi yaffe. innakum wama ta'buduna min duni llahi hasabu jahannama antum laha waridun. innakum mazima mmwe wama ta'buduna, n'ebyo bye musinza min duni llahi bitali Allah, Allah agenda kubireeta bikuŋŋaanye nammwe ababisinza byonna bitume wamu. hasabu jahannam, mubeere nga mwenku ezigenda okubeera nga zongerwa amaanyi mu muliro jahannama. antum laha waridun, mwe gwe mugenda okuyingira. gwe mugenda okuyingira omuliro jahannama abatakkiriza, mwe kennyini mugenda okufuuka enku. mwe kennyini n'ebyo bye musinza mugenda okuguyingira, mubeere nga mwenku ezongeramu amaanyi mu muliro ogwo. law kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun. law kana haula'i alihatan, singa ebyo bye musinza ddala baali bakatonda batuufu, ma waraduha, tebaaliyingidde muliro ogwo. wa kullun fiha, naye bonna bonna abantu n'ebyo byasinsibwanga khalidun, bagenda kubeera mu butavaamu mirembe na nnaku. lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un. lahum fiha, balibeera nga balina mu muliro omwo zafirun, okusinda olw'obuyitirivu bw'ebibonerezo n'okwokyebwa n'okusiikibwa kw'omuliro, ng'owulira balina okusinda okw'amaanyi. wahum fiha la yasma'un, era balibeera mu muliro nga tewali asobola kuwulira olw'okubeera nti emiranga gigenda kuba mingi n'okwaziirana nga tewali awulira munne kyayogera, wabula ng'owulira amaloboozi ga miranga. inna alladhina sabaqat lahum minna alhusna ulaika anha mub'adun. inna alladhina, mazima abo, sabaqat lahum minna alhusna, abaakulemberwako dde ekigambo kyaffe nti be b'okuyingira ejjana. ulaika, abantu abo, anha mub'aduna, ku muliro ogwo bagenda gubeera wala, tebagenda kubeera nga bagulabirako ddala n'agaabwe, oba tebagenda kubeera nga bookyebwa mu muliro ogwo. la yasma'una hasisaha wa hum fima ishtahat anfusuhum khalidun. la yasma'una, tebagenda kuwulira hasisaha, kwokya kwagwo, okukuuma kwagwo, okuuma kw'omuliro ogwo n'obusungu bwe gulibeera gulina, tebagenda kubeera nga babiwulirako n'akamu n'akeddagala. wahum nabo fima ishtahat anfusuhum khalidun, nga bali mu byengero ebyo emitima gyabwe bye gibeera nga giyoya, nga bali mu byengero ebyo ebyagalibwa eri emitima gyabwe emirembe n'ennaku nga tebabivaamu, bali mu kulya, bali mu kunywa n'okujaganya. la yahzunuhum alfaza'u alakbar wa tatalaqahum almalaikatu hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun. la yahzunuhum alfaza'u alakbar, tekigenda kubeera nga kibanakuwaza ekyo ekiribeerawo mu ntiisa eribeera ennene ku lunaku lw'enkomerero, kubanga ensi egenda kubeerako ebyentiisa bingi, naye abakkiriza ab'okuyingira ejjana abo Allah be yawandiikako ejjana tebagenda kufuna ntiisa ku ntiisa eribeerawo eyo ennene ku lunaku lw'ekiyama okuviira ddala mu kabbuli zaabwe mpaka mu jjana. entiisa zonna bagenda kuziyitamu nga mirembe mireebeerere. watalaqahum almalaikatu, bamalayika nga babaaniriza, hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun, mwesiimirwe luno olunaku lwammwe bulijjo lubajja babalaganyisa abawalimu ne baseeka ne bannabbi bonna. mwesiimye bannaffe, mwebala okukola, mwakolwa okukola Allah kwe yasiima, tebagenda kulaba ku ntiisa yadde okutya, yadde okwennyamira. يوم نطوي السماء
كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. yawma mujjukulu olunaku natuwi السماء lwetugenda okuzingako eggulu katayi sigilli lilkutubi ng'omuntu bw'azingako olupapula oluliko ebiwandiiko ng'ayagala okubaako walutereka awalungi oba mu bbaasa oba awantu wonna obuvunaanyizibwa. Allah agenda kukwata eggulu zino azizingeko nga bw'ozinga olupapula lwo ng'oba tolinawo olugendo tutereka nga lubaddeko ebiwandiiko ebyobuvunaanyizibwa. kama bada'na awwala khalqin alyoka atugambye nti kale nga bwe nabatandikawo olubereberye mu kubatonda nu'iduhu bwe tugenda okubazzaawo wa'adan alayna y'endagaano yaffe twagyeteekako dda inna kunna fa'ilin ffe okuva edda ffe tugenda okukola ekyo so si kyabalala ekyo ffe tugenda okukyenyigiramu watali kutuma. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور توانديك الدم بتابو من بعد الذكر ورفن مروك وانديك كل لوح المحفوظ أن الأرض أنتنسينو يرثها يجند كسكر وعبادي الصالحون عبد بانغا برونغوفو بتابو بيونا الله بياليتو كفا مقرو ورفن مروك بيرانتي يليا وانديك الدا كل لوح المحفوظ ورباو ركومي ورولي يوابورو كل كارون دوابري چنتو الله غامانتنا وانديك بتابو بيامنغاني القرآن نتاوريت نإنجيل نزبور بيونا nawandiikayo nti ensi eno yakusikirwa abaddu bange abalongoofu ekyo kimanyiddwa. inna fi hadha labalaghan liqaumin abidin. inna mazima fi hadha mu bino bye tujja twogera labalaghan mwe muli okutuusa amawulire eri abantu liqaumin abidin eri abantu abaagala okuba abawuliza abagonvu eri Allah. wama arsalnaka illa rahmatan lil'alamin. وما أرسلناك فاستكتمانك كوب محمد إلا كجاك رحمة للعالمين نقول لك سيري بتون دبيونا الله سبحانه وتعالى يقول التوبيريك سيري بتون دبيونا مجننا بانتو. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قل بغامبي إنما يوحى إلي مزنة بيبين بابولي لابو بكو بسندك وجندي أنما إلهكم إله واحد بسمسين بتجيزين تمسنزي وابا مالكة تندومو. فهل أنتم مسلمون. فهل أنتم مسلمون ولد تياري كبير أنت مجيمركك. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. فإن تولوا السنغبا نسولي يوغوا نغامبا فقل بغامبي آذنتكم زنبابولد على سواء مبابولد كاتي منا واتالي كبير أنت مبكوكرد mbabulidde kati mubeerenga mutegeere kyekimunga siinayo kyemba kwese mubeerenga mutegeera bulungi nti buli nsonga yonna nje babuulidde nti abaneeyisa obulungi abo mbabuulidde gye bajja okugwa abaneeyisa obubi mbabuulidde nti balina gye balina okusiinako kye sibabuulidde buli omu ala sawaa mbabuulidde kyenkanyi wa in adiri ate nze simanyi akaribun biri kumpi ebyo bye tubalaganyisa nti oba binaatera okutuuka am baidun ma tuadun oba bikyali walako ebyo bye tubalaganyisa okutuuka ekyo sikimanyi ekiyama kyaddi oba kyaddi naye nze mbabuulidde kyenkanyi abalungi bategedde gye bagwa n'ababi bategedde gye bagwa siinaawo kyonna kyenkwese. innahu ya'lamu al-jahra min al-qawli wa ya'lamu ma taktumun. innahu ya'lamu al-jahra min al-qawli Allah manyi ebigambo bye twogera nga twogera lwatu wa ya'lamu ma taktumuna atamanyi ebyo bye mukweka nga mubyogera mu nkukutu. wa in adri la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ila hin. wa in adri nze simanyi la'allahu fitnatun lakum oba olyawo nga Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubaleetera ekikemo. Allah subhanahu wa ta'ala bino bye mbasomesa nga gye muli kikemo wa mata'un ila hin abaleke mu nsi muno nga mweyagala n'obulamu obwo obulabika nti bulungi butiba naye ng'ajja kubatuusa mu kaseera k'okubeera nti bugwawo mubeere nga mudda gyali abatunuulize ebyo bye mwakolanga abalagajjala n'obulamu obulungi Allah abeera nga abawa ebibonerezo abeerekereza ne beebaza Allah abamutegeera abawe nga abawejjana. qala rabbi ihkum bilhaqq wa rabbuna arrahmanu almusta'anu ala ma tasifun.
qala rabbi ihkum ay Allah yogeranga ng'ogamba ti Allah subhanahu wa ta'ala beeru omulamuzi olamule bilhaqqi n'amazima wa rabbuna arrahman Allah waffe oyo omusaasizi alina ekisa ekibuna kuno ku nsi ng'asaasira oyo amujeemera n'oyo amuwulira almustaanu asaba okubeera nti atuyamba mu nsonga zaffe zenna ala ma tasifuun abeere nga Allah subhanahu wa ta'ala atukuzibwa ng'aggyibwako ebyo byonna bye balokompoka nabyo abatamutegeera. Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba abeere ng'alamula mazima oyo ow'ekisa ekingi oyo abeera ng'atumalira ebizibu byaffe okwawukanako abeere ng'atukuzibwa okwawukanako n'ebyo bye bamwogerako abatamukkiriza nga Qur'an gye yatussiza bagiyita ennyimba bagiyita eddogo nabbi bamuyita omutontomi bamuyita omulogo. Allah yawukana n'ebyo era atenderezebwe. subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma nas'aluka al-jannata wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Amin.